Gavumenti eraze essanyu olw'ebyo ebituukiddwako mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID19 mu kiseera kino eky'omuggalo era ng'okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku mawulire ne tekinologiya ko n'okulungamya eggwanga Chris Baryomunsi mu kiseera kino mu malwaliro ag'enjawulo abantu gye bajjanjabirwa ekirwadde kya COVID19 omuwendo gugenze gukendeera ogw'abalwadde abatwalibwayo nga kati bw'otuukayo waliyo n'ebifo oba bye wandiise ebitanda abantu bye bayinza okubeerako singa babeera batwaliddwayo obutafaananako nga bwe kyali ng'omuggalo tegunnateekebwawo nga mangi ku malwaliro gano gajjuddemu omujjuzo. We also took note that from the inception of the lockdown there is a gradual drop in the daily cases. This has been observed and we project that after two cycles meaning 28 days, because the incubation period for the virus is 14 days. So we project that after 28 days, there should be a significant drop in the cases registered if all of us continue to observe the preventive measures. Minisita Baryomunsi avuddeyo n'annyonnyola obwetaavu obwaliwo mu kuteekawo omuggalo nga bwe gwalangirirwa. This means that the lockdown and the other preventive measures are working. There are those who were skeptical. There are those who argued at the beginning that it was not necessary to institute a lockdown since there was community transmission, but we still insist when you look at the transmission dynamics of coronavirus, it was still important to put a lockdown, because a lockdown means it's an extreme measure of social distancing. You ask people to remain at home. Baryomunsi era ayongedde n'akubiriza bannansi okuvaayo okugoberera amateeka agateekebwawo mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 n'agamba nti singa bongera okugagoberera oba oliawo kyandiyambako okuggyawo omuggalo n'okwewala okuyingira mu mulala. And fail to observe these measures, you can easily see a resurgence and infections start going up. So let's be patient. Let's continue to observe the measures, and maybe by the 42 days, at the end of 42 days, we should have registered significant progress, and that will inform the government on how to ease the measures and the restrictions which have been imposed. Ateyo Ministry evunaanyizibwa ku byobulamu wano mu ggwanga evuddeyo n'ekakasa cabinet nga bw'ekola buli ekisoboka okulaba nga Uganda teyongera kuyingiramu kawuka kalala ak'ekirwadde kya COVID-19 okuva mu mawanga amalala. It means it came into the country either through the airport or any other cross-border points, and therefore government has instituted very serious surveillance measures to see that the variants do not come. New variants do not come into the country, because as you know, when the virus changes and new variants come on board, they come with new properties, new behaviors, and that's why you see many countries, especially in Africa, suffering waves after waves because of these new variants. Ono ayogedde ne ku nsonga y'omuggalo. But of course, we shall look at different variables when we come at the end of the 42 days. This is one of them, but there are others to look at. So, but the positivity rate alone will not be the determinant. But if we work hard by observing all these measures, we can bring down the rates to 5% or even below. What requires is all of us to just to respect the measures, follow these measures. I am sure we shall be able to attain 5% and even below. Werutuukidde leero nga tubuzaayo ennaku 17 okumalako omuggalo ogw'ennaku 42 omukulembeze w'eggwanga gwe yalangirira omwezi ogwaggwa. Eggulire lino likusakiddwa Isa Kigongo ku lwa 44 eggulo.